omukyala Anita Amongi gye buvuddeko yasitula abakulembeze b'eddiini ne bagenda ku paalamenti okusabira woofiisi eye nga ne mu woofiisi ebimulumba bimulumba. Bino byonna Anita Amongi mwalooza mu okutta Jacob Oulanya kigenda bawa emirembe. Jacob Oulanya omuzimu gwe n'ebintu ebirala byonna tebyebase. Anita Amongi ono omusajja bamuyitani Thomas Tayebwa gwe Anita Amongi yegayiridde ba father n'akubira father Kalumba ne basabira woofiisi n'aleeta b'amasheke abantu ab'enjawulo. Mwe lwaki mutta abantu bannammwe? Gwolooza Anita Amongi Oulanya ayitagala woofiisi? Nkugamba Anita Amongi olutula mu woofiisi obulwadde bubeera bumuluma. Gwolooza ekyatwala Oulanya kyali kya bulijjo? Gwe okwagala okubeera mu woofiisi omuntu ng'akyali ku nsi. Jacob Oulanya ne mulwanira woofiisi okumanya bano abantu bafu nnyo. Katuwuliriza, Anita Amongi namugamba n'asungira mu basawo n'atambuza eddagala n'akola buli kimu ng'alooza bijja kubeera bwe bityo, naye obuli maawa bwatuuyana. Baawe ebintu ebibatuukako mubiraba. Anita Amongi ne mutuula wansi ne mwagala okulimba ensi nti Jacob Oulanya teyaleka ddaame. Muteyaleka ddaame nga mwagala okubba ebyobugagga, mwagala okubuzaabuza byawandiika. Jacob Oulanya yategeera ku nfa ye mu ddaame n'ayogera ku bintu byonna nga bwe birina okubeera. Ne the Nyampians abanyamulenge bo ne babuzaabuza bw'ate yaleka ddaame. Nobert Mao, President Mao, njagala kubuuza